I've made myself loud and clear that certain things that are happening are unacceptable. Because I was here during Amin's time. General Kayindo Tafira agamba ebintu ebimu ebigenda maaso mu ggwanga lino tebikkirizibwa, biri unacceptable. Ebigenda maaso mu ggwanga tebikkirizibwa. And those of us who are in authority must learn to hear. Those who are governed, when you see them crying, when you see them jumping up and down, don't suppress them. Keep them in order, but feel their pain. Agamba nti abantu abakulemberwa singa baba bayina ebibuuzo oba bye beebuuza, mulimo gwammwe oba ffe ababakulembera okubeera nga twanukula ebibuuzo byabwe. Bw'olaba abakulemberwa nga bakaaba, balowooza nti bakitalo nnyo ne beerabira nti Katonda abaaziseeko omukisa mu mukulembere bannamwe ne musigala nga muli bantu ba bulijjo. Bwe nawulidde kano akatambi nategedde Mwami Museveni yayina ekitone ekyokumanipulatinga abantu. Nakati akyakikola lwakuba takikola mu bugezi buli bwe yakikolanga mu biseera ebikadde. Mugezi era amanyi ddi wa manipulatinga n'omuntu ayinza mukyankalanya atya obwongo. Why should people kill one another just because we cannot agree on who occupies a certain office temporarily? Because we are talking of temporary occupation of offices. The only one who is a bit permanent is Sawata. But all the other. What would be your message to President Wegwanga? What would be my message to myself? Mr. Museveni, the president Ogama of this country. Museveni. No, my message to General Museveni is one. Take time and reflect and think about what you said initially and compare it with what you're doing. And remember that you are not the first and certainly you're not the last president of Uganda. DPTV Uganda, Dawn People Television. Kati kyenjagala bagamba mufuba okulaba nga amawulire gatuuka eri ensi eno yonna nti President Kyagulanyi Ssentamu agenda kukyalako Kawempe. Nalukoola nga y'omu ku bantu abakulu abamwaniriza kigambo kikulu nnyo. Ebirango tubitwale buli wamu, mukebere mu nsawo mulabe ssente ze tulina bwe zenkana, tulabe engeri ki amawulire ago gye gabuna ensi eno. Abantu basaana bakimanyi bajje bangi basobole okubaawo ng'omukulu atuuka mu kitundu kino ekya Kawempe, naddala Kawempe North eno ey'ebyafaayo ebitagambika. Oluvannyuma lw'Arua okumenya rekodi eyayumbe Busia, kakati kaseera ka kwepima yonna Kyagulanyi gy'atannaba kubeera ng'atuuka bali mu kwetegeekerera. Owulira Nalukoola agamba abange buli omu akwate mu nsawo aggyeyo kyonna ky'alina tutegekere omwagalo w'abangi. Ab'e Masaka bo batandika mwezi guwedde okukakasa nti beetegeekerera omukulembeze. Kakati bigenzeemu ani asinga. Ekyewuunyisa bano tewali gwe bawa t-shirt, tewali gwe bawa kintu kyonna, tewali muntu gwe bagulira ki, wabula mukwano kwagala nga ne gye balaga tebasuubira kusangayo mmere. Ng'ebibiina ebimu wano sibiwaayidde naye ge mazima. Mbanirizaako mikwano gyange yonna gye musinziira okubeera nga mutugoberera, abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajjime Buterevu, maze okubeera nga nzikalira, okubeera nga mbawa ebyo ebikize binnaabyo boolyawo byensobodde okubeera nga nnondobayo.
Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeko gw'alina ebizibu ebyenjawulo atalina bizibu tomukubira naye awulira nga bikuyinze munoonyeko takuba nsaasi akozesa kitabo Quran n'asobola okubeera ng'akuggyako byonna ebikusumbuwa. Katutandike ne programu y'olunaku olwaleero. Omukulembeze yeetadde ddamu ddene okubeera ng'ayolekera district y'Kiboko Koboko rather district eye Koboko kosa ne Yumbe. Olunaku olwaleero ali Koboko kosa ne Yumbe saidi zeeyo gyali. Mumwanirize bulungi, mumwakire munonga, mumwakire bulungi, mumukume asobole okubeera ng'akomawo kuba ati bingi byalina okubeera ng'atuukiriza. No, bwe tuba nga tuvudde awo ku programu y'omukulembeze, nzikiriza omulenzi Alien Skin si nti twagala nnyo mwogerako, naye sometimes omuntu asobola okulabika ng'omusiru, naddala singa oba toyigidde ku nsobi abasiru abalala ze baakola. Bw'oyigira ku bagezi abalala bye baakola osobola obbeera omugezi, naye ate bw'obanga okoppa by'abasiru naye nga olemye okulaba ensobi ze baakola ozeewale, then oba n'ekizibu ku mutwe. Kati y'ono omuvubuka, omuvubuka ono twamulaba mu katambi gye buvuddeko ng'ayagala okuyita ku luguudo lwa Salama lwe bayiwa kolansi era amasasi ne gavuga. Najja n'emboozi eno ne ngikuwa. Kye nategedde mbu yali ayinza okuba yali agezesa mmotoka ng'enkeera akeera kugenda omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP gye yali, nga nabo babawaddeyo ebyabwe mbu simanya bagenda kuggulawo mipiira gy'abavubuka bamuyise. Furufiga amwambadde, sooka otuwe furufiga. Z'amatama bajja kukiwutuliriza oyogera ku Alien Skin yaani mugambe kiyagwa mwogereko kyayina kaki mugambe mwogereko ki yagenze kulumba banguda anonya naye kamubaka bajja kikuba kirebeza amatama bajja kukiwutulisa bigenze biwumpuguma birumba Bobi Wine mbongono mbusimanyi mwaruwa. Owa soka kukiza nti Bobi Wine alina namba azirayo amaanyi oli musiru ate omutoletoole kye kikusumba. Bobi Wine ebintu byali yabikolerera emyaka mingi, ebbanga lyayimbira ne music wajja ayimba ng'ayogera nga wa message wakajja okyali mu upcoming bukulemedde mbukutuddemu ogaya makoola owumpugumira ku Bobi Wine mwaruwa bajja bamukyafa nnyo mwenge bikere ate munaba bikozesa nabyo ne bikiza bakidampinga dda naye okumaa kibuyabuya olwakiyise ne kigwa battukana oyogera ku Alien Skin yaani mugambe kiyagwa. Awo ebiseera ebisinga we neebuuliza Bobi Wine yabadde alimenti kubeera mu Arua nga roadmap y'Electoral Commission bwegamba ng'ab'ebyokwerinda kye balina okukola kumuwa obukuumi akole kampeyini ye aveeyo. Naye olw'okubeera nti nno tuli mu mulembe ogutawa kitiibwa mateeka, n'abakulu ba NRM eyo bategeseeyo emipiira ejja NRM mbusimanya bavubuka ne bayita Alien Skin ne nadduka n'agenda. NUP yabadde ekkirizibwa mu mateeka okubeera mu Arua abaana 32 bali mu kkomera, 32 bali mu kkomera. Tewali ensonga mbu bakubye emmotoka ya poliisi amayinja ne batugirayo ne CCTV kamera mbu ne tebatuwadde katambi. Kamera z'abasajja abo zikuba bifaananyi byokka, ye waliyo ekifaananyi ekiyinza ofaanana bwe kityo nga kya CCTV. Naye Alien Skin eyagenze okwetaba mu activities za NRM n'akuŋŋaanya be yakuŋŋaanyizaawo
tewali kyamutuuseeko bo babadde peaceful bwe bagamba. Omuvubuka ono omanyi bagamba tuyigire ku nsobi z'abalala, twewala okukola ensobi ezo. Niyo omuntu yenna gw'olaba ng'adda mu nsobi z'abalala, manya musiru mutooletoole n'okutegeera tategeera. Aba mu buyabuya. Kwegamba onoonye ekigambo ekyokozesa ne kikubula. Kabampaana ayinza okukusibiza mu kifo w'otayagala. Ba Brian White baavuma Bobi Wine. Si papa baavuma Bobi Wine. Eskembuga, where are they? Bali wakati. Tukirize nga Furufiga wagabi naye bajja kuteeka wojja. De kabakozese bwe banaamaliriza okumala emikolo gyabwe. Ojja kitegeera nti naawe obadde kapiira akeyambisibwa mu kunyumirwa kw'abalala bwe kamala emirimu ne basuula ku kasasiro. Njagala tuveeyo ewooyo omulenzi then tugende. Kana akatambi lwaki nkaleese? Bobi Wine gyagenda mukwano gwe gumwaniriza kubanga naye apreachinga mirembe, apreachinga mukwano, apreachinga unity oba unity. Unity etegeeza mukwano, obwegasso obwo. Temusobola kwegatta nga temuli ba mikwano, temwagalana. Njagala tulaba akatambi kano ak'omwami ono, then nzije kaddakiika nga 2 tukawa obudde tukawulirize, ompe n'endowoozayo ku bigambo by'omwami ono. Oba oliawo ne ku nsonga za Furufiga ne Alien Skin ojja kumpa endowoozayo. Tugende. So Bobi Wine has set a record in Arua. He became not only in Arua, I think the whole world, he became the first presidential candidate to address a rally in a forest. That one has never happened before. And the numbers you see right here were very crazy numbers. NRM will have used 10 billion Ugandan shillings to mobilize these people. But Bobi Wine used 0 shillings, no free t-shirts. They did not ferry people, everything. People did things out of love. Just imagine, Bobi Wine had 10 billion to mobilize people for his campaign rally, meaning everyone in Africa will be the fan of Bobi Wine Kyagulanyi. President Museveni has to ask himself a question. He needs to hold NRM people accountable. Where are the monies going? If this man can be able to get these big numbers for free, why is NRM splashing money to mobilize people in such a big number? Museveni has spent a lot of money to try and convert the youths to support the ruling government, which is NRM. It has failed. People have picked money. These people in Arua need to be held accountable. They should tell President Museveni, where did the money go? You said they should give you money to convert these boys from NUP to NRM. Look at this crazy number. You said you are converting people. Where did the money go? President Museveni, these NRM people of Arua, please, we shall help you. You deal with them. The ones who have picked money from you, saying that they will convert guys from the ghetto and everywhere to become NRM fans. Look what's happening. Crazy number, minus money. Bobi Wine did it without single coin. Ask yourself a lot of questions. What if he used the same budget you are using? What if he had the same security? What if he wasn't diverted away from roads and so on? What if every condition was given to Bobi Wine like you're getting? What do you expect? What was going to happen? What if he only had 3 guns, yet he has none? Oh. Okay, kale kasubire nti obubaka obuwulidde bulungi, and I think
omwami abadde clear ku nsonga ezo nti mwami Museveni ensimbi zayonoonera era zaateeka mu bantu okumbuba mobilizing basombe bakole biki ono talina kyabawa yadde ebibiri. In fact rojana kuulira abagamba Bobi Wine mukodo in fact era babyogera nzijukira omwami gwe yasanga luli gwe yasanga mu lujja nga bamuba amasasi mu mugongo nalabako yali ani yagamba nti ne banaye Bobi Wine mukodo yali yajja ichuli page ne Bobi Wine mukodo nosanga n'omulwadde n'otamuwa n'omuwa buwi Uganda flag musajja gwoli mukodo gobolooza owuninga Bank of Uganda kale mugamba akuwe. Anyway, tuveewo tugendewo omukyalo ono omukyalo ono bamukutte oba yakwatiddwa ngabbye omwenge. Abakyala muli bannakazadde b'eggwanga kino kikyamu okulaba omukyala ngabba naddala ng'obba mwenge. Singa omukyalo ono akwatiddwa nga abba mukebe gw'amata ag'omwana kiri understandable. Ne bwe musanga mu supermarket nga bamukutte nsobola ozisasula kubanga kitegeerekeka. Ayinza okuba nga omusajja yamusuulawo amulekedde abaana nga talina kyakusalawo. Bw'omusanga abba mukebe gw'amata aba n'okwewolerezaako amazima asobola omusasulira. Ne imagine omukyala ng'oyo ekimututte mu supermarket kubba chupa ya mwenge omwenge ate nga bw'oba owulira si gwe gusoose yabbawo yabadde akomyewo. Soko tuwa akatambi ako abakyala nedda musobola okusukka ku kino kikyamu kifaananyi kibi mutuweeko. Nja kubyogerera ku poliisi naye bannange uno omukazi yajja mu supermarket yaffe n'atubba Blue Label leero abadde akomyewo ng'anonye matini yiino abadde anonye matini ne tumukwata yenna yuno ali wano yeekaza mbu n'abadde anonya amata g'abaana. Kati bannange omuntu yenna ng'omanyi ono omukazi ogenda musanga ku poliisi yogera amanya gataata w'abaana bo yogera amanya gataata w'abaana bajja kunone ku poliisi wamuswaza abasajja kati wuliriza yogera amanya gabbaawo nyabo yogera amanya gabbaawo ajja kusange ku poliisi wane salaamu oba omanyi nga bba olaba okuswala lowoozaamu muganda wange nga oli waka bakuweereza akatambi waayi mukyalawo nga tumulaba eno oba oli ku mulimo otambula oyina bokola nabo oyita ogenda olaba bali katambi batidde n'okugamba nti owaayo no si mukyalawo oyinza mukolera ki? Annaye bamugamba kubira bbaawo kati amukubira amugambe ki nti bankutte nga nziba mu supermarket. Bintu ebimu bannaaye tubijjemu nnyo omuzannyo n'omusaagiriro ebyaddala. Nja kusaba endowoozayo mu comment section gwe kikyolowooza ku mukyalo ono then tweyongereyo bwe tuba nga tuvuddeko awo. Waliwo abantu ng'omulimu gwabwe gwakubba mamotoka naye nze banzibako ko number plate. In fact nina ne bakyali bange nga 3-4 be babbako number plate
ng'oli ayingira mu kikomera ng'ekimulese kutwala namba plate kali waliwo akatambi kano akokolengera ku screen bekubidde omulanga ne bagaba bannaye abamanyi omusajja ono mutuyambe naye omusajja atubba akale tugaa katuleeta akatambi osanga oyinza okubeera ng'omumanyi oyambeko abantu bano kwona omusajja gw'omumanyi tuweeko katambi ako mu katambi ako omwami oyo alabika nga mubbi era nga yayingidde mu kikomera ky'omuntu bw'atyo n'atandika okubeera nga yeekebejja amamotoka gaabwe ng'amenya n'ayingira. Bino byabadde mu bitundu ebya Kiwatule, Najjeera, Buwaate ne Kungu. Era ng'okusinziira ku baakuta akatambi kano ku CCTV kamera balaga nti oba bagamba nti ono abadde nga kino akikola naye ne bwe baloopa ku poliisi tewali kye bamukola, and the police is doing nothing apart from making statements. Oyo omusajja batugambe tumupostinge, osanga waliwo abamumanyi mutugambireko nti tukooye otubba. Omulabi omukulu asooka n'amulisa n'okumulisa. Mwe mwebase omuniga akola. Kakati njagala kweza ne kana akatambi ako kennyini ng'ekyokulabirako. Poliisi yatuwadde ebifaananyi bya CCTV kamera. Kati eno CCTV kamera eri kiriya bulungi. Naye poliisi byatuwadde mbu simanya bakubye emmotoka ya poliisi. Amazima ga Katonda bye ebifaananyi bikube na kamera. Ebyo bya kamera. Ate era osobola okwetegereza ng'emmotoka za njawulo egambibwa okubibwa ne namba plate gye batuwa. Kuba emmotoka baagabe bakuba nnya. Okitegeera? Kati amazima amatuufu go gali nti bw'olaba eyo endabirwamu olaba we bagikuba wansi ng'etandika endabirwamu zaako eri ebaddeko. Kati eyo bagikubawo ng'etandika kyokka ate gye batuwadde namba puleti tebagikubaawo. Ebala poliisi nammwe mutufumba. Anyway, tubadde just tuyise obuyisi ekikulu kibadde kati yiiyo ya poliisi singa ebadde yakubwa eno obadde ojja giraba wali kuba endabirwamu yeeri etandikira awo eno weetandikira we baakuba neeno tebaakubawo. Okategedde? Kati poliisi yo mu butuufu enoonya kusibira bwereere baana. Niyo kimanyi nti bano kati eyo y'emmotoka egambibwa okubeera ng'ekubwa. Naye gwe eyo emmotoka weeri olabawo nti nno awo abantu we baali. Emmotoka eyo woogiraba weeri gwe olaba abantu we baali. Era poliisi ekyo ekifaananyi mbu kya CCTV kamera baakijje ku CCTV kamera. Poliisi ya Uganda mwekaza. Era tuveeyo tugende mu bigambo bya Mwami Museveni. Now, Mwami Yoweri Kaguta Museveni ebigambo bino byo tebijja gaana birijjukirwa. Ne mu kujjukirwa bannange ono ye yali Mwami Museveni. Ono ye yali Museveni. Oli Museveni eyawa bajjajja baffe essuubi. Museveni eyawa abantu baffe essuubi nti ensi egenda mu mikono gya muntu mutuufu. Kimu bwe nawulidde kano akatambi nategedde Mwami Museveni yayina ekitone ekyokumanipulatinga abantu. Nakati akyakikola lwakuba takikola mu bugezi buli bwe yakikolanga mu biseera ebikadde.
mugezi era amanyiddi wa manipulatinga n'omuntu ayinza mukyankalanya atya obwongo. Njagala tuwulirize akatambi kano, tugenda kagenda mpola mpola katuwe. Or in Kenya or in Angola, why should people kill one another just because we cannot agree on who occupies a certain office temporarily? Because we are talking of temporary occupation of offices. The only one who is a bit permanent is Sawata. But all the other. Kakati Museveni agambye dwaki tuba tutingana. Dwaki twandibadde tutingana olw'okubeera mu office akaseera obuseera. Kubanga buno obukulembeze tubawo kaseera. Omuntu yekka abeerawo permanently ye Ssaabataka ng'ategeeza Kabaka. Nefu abasigadde tuvaawo. Wow, ono ye Museveni. Oli mutwongere. All the others are just temporary. 5 years, 6 years, 10 years. Should that really cause a disruption of society just to decide who does something for 5 years? What is so? See? So in the case of Uganda, I can assure you that, and already we have demonstrated it. We have had elections 3 times since we came from the bush, and there were no problem. There were no incidents. There was no violence. Museveni agamba nti kyekyandibadde kitutankuula nga in fact atuwadde ekyokulabirako nti tubadde ne elections wano za mirundi ng'esatu. Kwa kino kiri kyakaseera n'atuwa myaka 5, myaka 4, myaka 6, myaka 10. Omuntu aba avudde mu buyinza myaka 5, 6, myaka 10 omuntu aba avudde mu buyinza. Dwaki twandibadde tuwereega? Mutwongere. There were some people who tried to bring back the old politics, but they were handled very, very, very nicely, and there was no violence. So I'd like to emphasize that. Agamba nti ekyokulabirako ekyabadde akiweera ku bantu ng'Obote nti abaali bazanyira mu kalulu nga baganye okuwa ekitiibwa eddembe ly'okubeera nti abantu basalewo. Agambye abo twabahandolinga, abo twasobola obbakolako oba obbakkakkanya. Ayo bye byayita kakati ssuula mpya. Twongere Museveni. Peaceful transfer of power is part of civilization. The more backward you are politically, the more turbulence you get when you get changes. That means you don't know how to handle civil affairs. So you resort to brute force. We had to use brute force the other time because Obote did not allow us to organize things. We tried to appeal to Obote, please. Omusajja akugamba nti okukyusa obukulembeze kintu kya bugunjufu. Okukyusa obukulembeze kya bugunjufu. Era nakuwa ekyokulabirako nti Obote kino yakigaanira kye kyatutwala mu nsiko. Ng'ebintu abicyanga ati n'abikola ati. Museveni agamba kye kyabatwala mu nsiko. Okukyusa obukulembeze kiraga obugunjufu era ne kiraga nti n'ebintu bisobola okubeera nga bitambula kinnawattaka oba kinnawadda. Twongereko Museveni. Let's have good elections. He thought he was very clever, that he knows how to play games and I don't know what. I said, my friend, if you don't accept arbitration here, by dialogue, there is where we shall arbitrate. We shall go to another arbitration board. Because here we can discuss. What is the problem? He could not accept. He thought he was very smart. And we gave him a lesson. We have taught. Agamba nti bagambanga Obote nti
obuyinza bukyuke tutuule ku mmeeza twogere. Ne bagenda mu process ey'akalulu n'atandika obbakyanga bw'ati n'abakyanga agamba Obote. Yo Obote n'alowooza nti mugezi, bino bigambo bya Museveni. Obote n'alowooza nti mugezi era nadda mu kubakyanga. Ne bamugamba owaayi twandibadde tuteesa obuyinza buyite mu kuteesa. Obote bino teyabiwuliriza. Ebyaddako kati ye history gwe twogerako. Twongere mwami Museveni. This reaction is a lesson in Uganda. We have taught them a lesson that they should be civilized and talk through the mouth, not use guns which they don't even make. They don't make a single gun, but they are fond of using guns. You can't make one bullet. Sajja agamba nti twandibadde tuwogera obuyinza ne buyita mu kwogera n'okakasa abantu ne bakuwa mandate. Naye Obote yalowooza nti agenda kukozesa mmundu. Yalowooza nti agenda kukozesa mmundu gy'atakolangako kubanga takola. Museveni atugamba nti takolangayo yadde mmundu neegi naye nga ate yeesigamye ku mmundu nti yebe mukuumirawo. Bale ebigambo bya Museveni oba mubiwulira simanyi. Agamba Besigye nti yali yeesigamye Obote nti yali yeesigamye ku maanyi ga mmundu. Oba leero anyway tugenda tuukayo. Now twongere ku Museveni. So I would like to reiterate that Uganda is committed to the national resistance movement. I cannot speak for all Ugandans, there are other Ugandans, but for the ones in NRM who have been supporting NRM, I can say that we support progress, we support civilization. We believe that Africans are mature people, but they are being misrepresented by a small layer of people whom they have not been able to get rid of in many of the African countries. But here we have got rid of them. We've got rid of them. That's why you see all these brilliant people who have come up, these commissioners, this one. Mami Museveni agamba nti bonga aba NRM bakkiririza mu bugunjufu obuliwo era bakkiririza mu nkola ey'amateeka era bakkiriza nti Africa oba abakulembeze ba Africa bandibadde balungi era balungi ne waliwo abamu ababi. Tudda ku bigambo bya Museveni mu 86 nti ekizibu kya Africa be bakulembeze abeeremeza mu buyinza. Najja mu 2026 n'agamba nze kye nali ntegeeza nga tebakulonze. Era bw'abadde afundikira agambye nti tukkiriza tulina abantu abagezi nga mwenna abatudde wano. Ndabyewo mukadde waffe Miriam Matembe yaliwo ne leero bigambo si biwoomu. Kati ye mwami Museveni simanyi gwe kikyolowooza kubanze ngamba General Museveni gwe tulina leero bwasinkana oyo ali awo ebikonde biyinza okuvuga era oyo ali awo munyiivu ne gwe tulina olwaleero. Lwaki ngamba nti munyiivu? Tuyingidde olwaleero nga Besigye ali mu mwaka mulamba mu kkomera. Abantu bangi bavuddeyo okwogera naye nga in fact bye tugenda okuwulira kati okuva ku ddakiika eno byonna byoleka obubi n'obulimba mwami Museveni bwe yasiba bannayuganda. Yabalowoozesa nti mulungi, yabalowoozesa nti muntu wankulaakulana, muntu ali civil oba agunjuse, naye nga byonna yali alimba, yali anoonya trust mu bantu.
Tugenda tandika ne General Kayindo Tafiire. General Kayindo Tafiire bwe yali ayogerako ne bannamateeka ku LDC yabategeeza ebigambo bino era nga ne Kiryowa Kiwanuka Anthony General atudde mu maaso ge. Katusokere mu nsonga y'Abesigye yennyini then nkulage Mwami Museveni. Tuwe Kayindo Tafiire. And this goes for all episodes in political struggle, including the struggle of Besigye. That Besigye should be tried in a court, condemned or absorbed, is a right. It's a right. So when the department falls under you. DPP is under Kiwanuka. Honestly, keeping a man in jail for 8 months, and you say he's guilty. You've not told us what it is. Tell us. Yes, I know he could be guilty as hell, but for as long as we don't know what he has done or not done, for us as laymen, in the court of public opinion, he's innocent. In the court of public opinion, he's innocent until you present him before us and you tell us what he has done. And all the others. No citizen should be incarcerated without fair trial. I've told you this. You may hate me, you may like it. That's up to you. As far as I'm concerned, nothing lost, nothing gained. General Kayindo Tafiire asinziira wano ffenna tumanyi nti Besigye yakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka. Ffenna tukikkiriza. Agambye nti okuuma omuntu emyezi 6, bino yabyogera akamala emyezi 6 kati ali mu mwaka. Okuuma omuntu emyezi 6 mu kkomera nga tomuwadde fair trial, mmwe muyinza okuba muyina ensonga zammwe, naye eno mu public opinion tayina musango. Mukiwulira? Eno mu public opinion tayina musango. Mwe muyinza okubeera muyina bye mulina, naye ekiyinza obbajjako kwe kuleeta ne mugamba guno ne mumuwa fair trial era n'awulirizibwa n'aweebwa fair trial. N'ebbanga lye mumala nga mumuterese mu kkomera, ebbanga lye mumala nga mumukwese mu kkomera, public ye ina opinion yaayo ndala ate nga ntuufu. Era n'asonga olunwe mu Anthony General Kiryowa Kiwanuka. Naga nenzo omusango ngwejjeeko. Mbagambye byange oba mubiwulidde oba mubyagala oba temubyagala. Naawe kati wano watugenda ate we wakulu. Njagala otuwa akatambika General Tafiire katwongere mu maaso. There are a few disconcerting events that have taken place in this country, and I don't want countenance as minister responsible for internal affairs. I've made myself loud and clear that certain things that are happening are unacceptable, because I was here during the Amin's time. You know, I'll recount the dictum of this preacher in Germany during the Second World War. I forget his name. Anyway, God save his soul if at all he has any. General Kayindo Tafiire agamba ebintu ebimu ebigenda maaso mu ggwanga lino tebikkirizibwa, biri unacceptable. Ebigenda maaso mu ggwanga tebikkirizibwa. Era akugamba nti nze mbaddeko wano ku mirembe egy'enjawulo, mbaddewo ne ku mulembe gwa Amini Obote, naye ebintu ebigenda maaso mu Uganda leero oyinza obutabikkiriza. Era alina ekyokulabirako kyatuzimbira
kino ekyokulabirako njagala buli muntu yenna ali mu gavumenti eno agenda mu maaso n'okubeera ng'ogiweerezaamu weefumitize ku bigambo bino Kayindo Tafiire bye tugenda okuddako okuzannya bituwe. He said, when they came for the socialists, I kept silent because I was not a socialist. Then they came for the gays. I kept quiet because I was not gay. Then they came for the trade unionists. I kept silent because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews. I kept silent because I was not a Jew. When they came for me, there was nobody left to speak on my behalf. Ladies and gentlemen, don't commit the sin of silence. Kayindo Tafiire agambye bane kino nzize nkyogera emirundi agambye nti nno bwe bajja nga bakimye ba socialite nasirika kubanga baali tebanonyenze nasirika kubanga baali tebanonyenze ne badda ne banona bagge nensirika kubanze saali ge nensirika kuba saali ki saali ge ne bajja ne banona ba trades abasuubuzi era nga tebinkwata kwanza saali musuubuzi ne babatwala ne bakoma ne banona abaju the Jews nga tebinkwata kate nze nali muju saali then bwe bamala otwala abaju ngambe tebinkwatako ne bakomawo kunona nze bwe bakomawo kunona nze saayina ayamba kitegeeza nze ate baatwala kiwedde eno message tugizinge tugambe nti nno mu ggwanga lino bwe batandika okukwata ku basuubuzi abamu tutunula bbali tebitukwatako bali ku basuubuzi bwe bakwata ku b'ebidduka oba bodaboda oba taxi abamu nga bagamba bakutte taxi fe ababoda leero katuvugire eddala bwe bakwata ababoda nga abataxi nga bagamba boda nazo zibadde zitusumbuwa ku kkubo nye bwe bajjawo owa taxi ani addako si wa boda oba bwe bajjawo owa boda tebazaako wa taxi ne bajja katutuuse wano deera abantu bawambibwa twasooka kufuna ekiwamba abantu nga bawamba abaana mu Buganda wano era mu ku factor eyaditamininga akalulu ka 221 okuwamba abantu naddala wano mu Buganda kyali baana baliwo deero kisaze ekkubo kitandise okunona abaana b'embalala ab'embaale mu Arua babawamba bano babawamba waliwo abagamba nti afe tuli mu gavumenti ate ffe tebitukwatako oba bawamba bawambe tebikukwatako gwe bw'oyogera mu ntegeera y'ennafu in fact ey'ekijega ne weerabidde nti bano be bawamba gw'oyambako gavumenti eyo oba oyambako abawamba okuwamba bano ne mutwe gwo ky'otannaba kutegeera nti omanyi ebyama byabwe kubanga beeyambisa gwe okuwamba bano n'okubuzaawo bano gwe beeyambisa kitegeeza olina by'omanyi singa banaamalawo abo gwe boogenda gwe batuma n'ogenda n'obakolako bye bagambye obakole singa banaggwayo bazaakaani bajja kutwala gwe kyova olaba omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata Bate yabagamba nti mutubege ne mumanyi omunaamala okutubega ne batutta mwe be baddako newe babanga banaawe bakusse teweerabira ng'ondeeteranga kabulangiti kange bino ebigambo General Kayindo Tafiire yabyogera njagadde emboozi eno ngikole tuggyemu ekyokuyiga njagala otwongere General Kayindo Tafiire
And those of us who are in authority must learn to hear. Kayino Tafira agambye fe abali mu buyinza amaze okugamba nti bwe bajja gyendi nga nze nsigaddewo sayina kyakukola. Kibuuzo kijja eri mmwe ba alien skin mwe bwe batuma muwambe ba mukiibi baani singa obwanga banaabutunuza eri ggwe ani anaakuyamba ate nga tubalabyeko bangi nga babeefuulidde ne babalya nga n'ensi egamba abo batwale ne babalya nga ne public tekyayagala kubamanya. Lwaki? Obadde ng'oyimirira n'abantu abatta abaana b'abandi, obadde ng'oyimirira n'abantu ng'owagira ekiwamba abantu ekigenda mu maaso, obadde ng'owagira ebintu ebikosa bannayuganda kakati bakutte bagamba n'abantu bagaoyo batwale Gasiya. Kakati Kayino Tafira ayongerako kugamba nti fe abali mu buyinza tuteekeddwa okukimanya, tuteekeddwa okukimanya nti tuweereza abantu. Njagala omutwongere. In Kiswahili they say asiolewa na wazazi afundishwa na dunia. If you don't learn from your parents, you'll be taught by the world. Those of us in authority, if we don't know how to exercise authority judiciously and with caution and compassion, we shall be taught by the society we are leading. Agambye nti bw'ogaana okuyigira ku bazadde bo, society ejja kuyigiriza. Kyekiri nti charity begins at home. Naye singa empisa zikubula ewaka, ensi ejja kugunjula bulala. Kati agamba nti bwe tuba tuganye okuyigira ku bazadde baffe, ensi ejja tuyigiriza. Edda batugambanga egunjuza muliro. Kakati agamba nti ffe ng'abakulembeze bwe tuba tuganye okuyiga, ensi ejja tuyigiriza. Naye ensi eyigiriza etya? Twongere yaawo. Lead, well, some people want to rule. Me, I don't ascribe to that. We lead with the consent of the governed. Agamba nti tukulembera olw'olukusa olw'abantu. Agambye gavumenti kyeki? Gavumenti be bantu. Wano Museveni we yakikyusiza nti Uganda tukitwala nti gavumenti ye Museveni ne gavumenti be bantu. Tukulembera olw'okusalawo kw'abantu kwa gavumenti. We lead by the consent of the government. Twongere General Kayino Tafira. Sometimes the governed are wrong. When the governed are wrong, it's the duty of the leaders to patiently explain to the governed where they have gone wrong. Agamba nti tulina kulembera bantu. Nebe tukulembera bwe babeera bakyamu buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa abo be tukulembera nti tubakulembera bulungi, tebakulemberwa bubi. Ye General Kayino Tafira agezaako okunnyonnyola gavumenti kiki erina okukola n'omulimu gwayo singa abantu baba bakuwadde obuyinza. Twongereyo. But more often than not, the governed are right. Those who are governed, when you see them crying, when you see them jumping up and down, don't suppress them. Keep them in order, but feel their pain. Agamba nti abantu abakulemberwa singa baba bayina ebibuuzo oba bye beebuuza, mulimo gwammwe oba ffe ababakulembera
okubeera nga twanukula ebibuuzo byabwe. Bw'olaba abakulemberwa nga bakaaba ate suppress kitegeeza ki Morgan? Yes. Bwe baba nga bakaaba ate simanyi wenyeza kinnyonnyola mu Luganda toba suppressinga like kibeeranga ki? Mujja kiyitira mu comment section mu Luganda. Wabula bakumeekume otegeera obulumi bwabwe. Bw'olaba population abakulemberwa nga bakaaba, don't suppress them, but bakumeekume otegeera obulumi bwabwe. Muwulira ebigambo bya Kayindo Tafiire. Kyovula Bobi Wine yagamba mwami Museveni nti bw'oba oganye okuwuliriza ffe abavubuka, wuliriza bakulu banno nga Kayindo Tafiire. Wuliriza bakulu banno nga General Kayindo Tafiire. Twongereyo. Mama Juba has said it properly. She said, for us, we cried. They cried because there was pain they were unable to express. Until the headmistress felt compassion for why these girls were crying and said, what is going on? And I'm sure the situation was improved. Recently, I've heard of episodes of people being, so-and-so has been arrested. Arrested, yeah, very good. 6 months, this person has not been brought to court. So-and-so has disappeared. Like now, yesterday, today, somebody called me from Mbarara and said a gentleman called Wangomani, Amos Wangomani. A very big cadre, well, these middle cadres who fights from 70 tooth and nail. He's been arrested. Amos Wangomani from Mbarara, just a simple businessman. He was arrested, he's disappeared for 3 weeks. His family went to court. First time he was not produced. Second time he was not produced. Yesterday they went to court. You know what the authorities told us, including Muzei Chiriwachi Wanuka, vicarious liability. They said, we don't know where the man is. Kayindo Tafiire agamba okwatibwa si kibi. Okwatibwa ne bakwaresting ekyo si kibi. Kiri mu mateeka. Naye omuntu bw'akwatibwa n'amala weeks 3 taleeteddwa mu kooti ne famire ye temanyi gy'ali, kino kiba kivudde mu buntu ne mateeka. Era akuwadde ekyokulabirako eky'omukulu amanyiddwa nga Amosi Rugumayo. Kati ono bino yabyogera nge tayagala ensi ndowooza etegeere nti ono muganda we. Okutuuka bannakenya lwe baatugambye nti muganda we, kitegeeza abadde nga ne bato General Kayindo Tafiire n'abakulu. You remember ebbanga lyonna lyaza criticizingira General Muhoozi. Wabaddeyo bato. Kati muganda we baamukwata, mukana akatambi kakwoleka nti General Kayindo Tafiire buli gy'alina olutalo lwalwana olwa muganda okubeera nga yabuzibwawo. Oba okitegeera nga kimuli ku mutima. Wano akunnyonnyola nti omuntu abula atya omunene bw'atyo NRM kaada n'abula weeks 3 nga famire ye temulabako. Era agamba famire yankubira simu ng'engamba omuntu waabwe yabula, teyayagala kyessaako nti omuntu waffe yabula. Twongereyoko. Wait a minute. When people of my size, height, and weight disappear without trace, that's a problem. How can a man big as I am
disappear without trace. Because these fellows called me in the morning and said, if he's been killed, at least give us the body to borrow. Listen, families are now beginning to call on us to give them bodies to borrow. We who fought Idi Amin for the very reason. Kayindo Tafira agamba nti abantu bwe batuuka abantu abali mu size ng'eyange n'obuwanvu n'obunene ng'obwange bwe batandika okubeera nga babula kino kyeraliikiriza. Abantu ne batandika n'okubeera nga basaba mirambo. Kayindo Tafira agamba nti bino bye byatulwanyisa Idi Amin n'Obote. Bwe biba nga bikomyewo then twalwanira ki? Emboozi eno simanyi oba ogigoberedde. Tugitandikidde ku Mwami Museveni then ne tujja mu Kayindo Tafire. Kiki kyofuna mu mboozi eno? Nze nfuna betrayal, okuliibwamu olukwe nti abantu bano abajja ne Mwami Museveni bambi bangi baliiriddwamu enkwe. There was a negotiation nti tunaagabananga obuyinza. Ekyo tebakirabangako newankubadde bakiteesaako. Wanaabeerangawo okukyusa obukulembeze, otuweemu n'ono akwatemu n'ono akwatemu. Bonna ekyo yakibamma. Kati abagezaako kubanga bamucriticizinga abo bakolebwako mu ngeri ez'enjawulo z'osobola okutegeera ne z'otasobola kutegeera. Bano abantu balina obulumi, balina ennaku ku mitima naye tebasobola kuvaayo gyogera. People like Jano Kayindo Tafire. Tuongere Kayindo Tafire. Excuse me. Bwana Kiwanuka, you are crossing the Rubicon. Yes, and those of us who took up arms to fight against this don't think there are others like us in our age with the enthusiasm to fight us. Agambye nti Mwami Kiwanuka ayogera ku Antony General atuddawo. Agamba nti ebyatutwala okulwana temulowooza nti bino ebigenda mu maaso ffe twakwata emmundu ne tugenda ne tulwana. Temulowooza nti abaliwo mu myaka gino naffe gye twalimu tebasobola kukwata mmundu ne bagenda ne balwana. Wuliriza wano bulungi, ne bagenda ne balwana. Agamba nti abantu abali mu myaka ife gye twalimu ebiseera biri we twakwatira emmundu nga tugenda okomya okunyigirizibwa. Giri emyaka twalimu egyo kakati waliwo abali mu myaka ffe gye twalimu. Temulowooza nti tebasobola kukwata byakulwanyisa ne beerwanako. Twongere akatambi ako. Have it upon us heart that if this goes on, we are going to be fought, and I'm too old. Too old. Kayindo Tafire agamba bino we byeyongera ne bigenda mu maaso tugenda tandika okulwanyisibwa. Naffe bagenda tulwanyisa. Era yena wunzikanga kugamba nze wano wendi nkuze nkaddiye sikyasobola kulwana. Niyo owulira engeri gyazimbyemu emboozi ye. Mutwongere. To change and too tired to care. You still have 50 years to go. 50 or so? Me, at best, God willing, maybe 10 or 15. Maybe 10 or 15. I beg you, when you create all this trouble and you end up messing me up, please, I'm going to dig a grave. Just roll me in and cover. Agamba nti mwabatuddawo mukyayina omukisa mwinayo emyaka nga 5
naye nze ekinene nnyo bwe mba nkyawangaala ku nsi ninayo emyaka 10 ku 15 sikyalina kyensobola nze nsigadde na kubeera nga neesimira entaana oba owulira bino byonna bituwa kyakuyiga ki twongere Kayindo tafiire. But that should not happen to us. All and sundry should learn to listen to the governed. These people, you know, they let some... They let Pecos Kutesa came to parliament and we were voting. So he also put up his hand. And then the colleagues said, but Kutesa, what are you voting for? You just came in, you're voting. Then Kutesa told you, said, all of these who have put up their hands can't be stupid. Whatever they are voting for must have sense. If it doesn't have sense, then I'm going to be party of the majority as opposed to the minority. Now, when one cries, it's an accident, an incident. When 2 people cry, it's a coincidence. When 3 people start crying, it's an action. There must be a reason for us to put our ears onto the ground and reverse the cause of this. Kayindo tafiire agambye bw'ati awadde ekyokulabirako ekyakuteesa n'agamba nti bwe baali mu parliament kuteesa ajja ne bamugamba kakati ate ggwe ojjidde kikino kimala n'agamba nedda bano bonna abawanisa emikono gyabwe abatadde emikono gyabwe waggulu si basiru bonna abatadde emikono gyabwe waggulu si basiru tobayita basiru majority eteekeddwa okuba ng'erina kyeraba ekyenjawulo njagala kusinziira ano ŋŋambe mwami Museveni bw'aba alaba eggwanga lino in his mind bonna abantu abali mu kuyaayanira enkyukakyuka alaba basiru nsinziira ku statement gye yakola gye buvuddeko n'agamba nti ye yandyagadde okgenda awummule ne bw'atulira bonna abeesimbye ku ntebe y'eggwanga alabira ddala nga tewali asobola kino tekisoboka tosobola kubeera nga gwe mulungi for over 40 years. That is impossible. Impossible. Kayindo tafiire agamba nti kuteesa yagamba abo bonna abantu abawanisa emikono tebasobola kubeera basiru bateekeddwa okubeera n'ensonga. Kati abantu abali mu kuyaayaanira enkyukakyuka mu Uganda ye mwami Museveni alaba basiru alaba tebategeera ye talaba nsonga nti abantu bano bayinza okuba n'ensonga. Ekyo kye kikyamu ekiri mu ggwanga kye kizibu ekiri mu ggwanga ekikulu. Ayongedde naga nti omuntu omu bw'akaaba okitunuulira babiri bwe bakaaba eyo teyinza kubeera coincidence naye bwe bawera basatu ekintu ekyo kiteekeko omulaka kitunuulire nnyo wabeerawo obuzibu. Omu bw'akaaba kiyinza okubeera awo babiri bwe bakaaba eyinza okubeera coincidence eyinza obeera coincidence naye bwe bawera basatu nga bakaaba wabeerawo ensonga lwaki bakaaba. Awunzisa agamba kiryowa kiwanuka nti waliwo bye tuteekeddwa okutereeza waliwo bye tulina okutereeza. Bigambo bya Kayindo tafiire sigenda kukulwisa.
mu bigambo bye yagambye nze omusango ngweggyeko era engalo zange ziri clean, engalo zange ziri clean, neeyozezzaako ebibi. Naye tuwe ku Dr. Sam Kazibwe, tuwe ku Dr. Sam Kazibwe agatewaawo. Balowooza nti bakitalo nnyo ne beerabira nti Katonda abaaziseeko omukisa mu mukulembere bannamwe nimusigala nga muli bantu ba bulijjo. Lenin Vladimir mu Soviet Union yakulembera aba Bolshevik mu 1917 bakwata obuyinza ali abali bamugamba tufuge paka kufa n'abagamba buli muntu yenna nga asobola okwefumbira emmere n'agijjiisa asobola okulembera Soviet Union. N'olwekyo ngenda omusingi ogwo gwazimba communism ne guzimba Soviet Union okutuusa lwe yakutulwa mu 1991 kubanga teyeetunuulira nga ye omuntu yatunuulira struggle nga ngazi okusinga ku ye. Ye njawulo y'aba revolutionaries mawanga ago mu Europe n'awalala. Well, ebigambo bya Dr. Sam Kazibwe saagala tubirwemu, njagala butereevu nnyo tufune ebigambo by'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga y'emu. Nja basaba tubiwulirize. What would be my message to myself? Mr. Museveni, the president of this country, ali ku screen kuno ku TV kuna kulaba. What would be your message to him? What would be your message to President Wegwanga? What would be my message to myself? Mr. Museveni, the president of this country, ali ku screen kuno ku TV kuna kulaba. What would be your message to him? Yes, I'm saying assuming he's on. No, my message to General Museveni is one. Take time and reflect and think about what you said initially and compare it with what you're doing. And remember that you are not the first and certainly you're not the last president of Uganda. Semanyi kozi program ya Uganda. Mwami Museveni mbanjagala amanye nti siye president wa Uganda asose. Clearly siye president wa Uganda agenda okusembayo. Nebino byakola alowooze ku kiseera bwe kigenda okubeera nga siye president ali myaka 8 n'omusobyo. Lowooza ku bantu abagenda okuddawo. Byoli mukola kati biyinza okuba gwe tebikwaffectinga naye abaana n'abazzukulu n'abantu bo bennyini boli mu kuteekamu kati abaga. Pride in studying history atunyonyola n'anyumya byafaayo byonna eby'emyaka 2 egiyise naye osobola otya okubanga toyize mu myaka just 5 egiyise oba 6 egya Uganda and independence. Osobola otya okubanga toyise nga toyina kyoyize era toyina kyeweerabidde. So nze ndowooza Mwami Museveni alina okumanya ekyo ekisembayo gwongambye mu message. Mwami Museveni sebo ffe tetuli bazzukulu bo, tetuli bazzukulu bo, ffe tuli Bannayuganda abaagala eddembe lyaffe, abaagala ensi yaffe, abeetegeerera, abaagala okubeera mu nsi tuditamininge ebiseera byaffe eby'obukadde. Tetwagala gutusalirewo ebiseera byaffe eby'obukadde kuba si ffe twakusalirawo ebiseera byaffe eby'obukadde. And the message to the youth and other Ugandans? Obubaka bwange eri abavubuka bonna aba Uganda, temwinayo nsi ndala. Uganda y'ensi yammwe, kwe mugenda okuwangalira, kwe mugenda okaddiira. So kiri erimmwe okusalawo Uganda ki gye mwagala okaddiiramu, Uganda ki gye mwagala okubeeramu. Buli kimu kiri mu ngalo zammwe. Mwesanze temuli mu kiseera nga abavubuka mwe musinga obungi. Mwesanze nga muli mu kiseera nga buli kimu kye mwetaaga okwenunula mukiina. Temwetaaga kwata mundu esimu yo esinga emundu osobola ogikozesa okugulawo obwongo bw'abantu. Bagamba a man who is educated is unfit to be slave. Singa obwongo bwammwe mubugula
mujja kuva mu mbeera eno ate nga kisobokera ddala musobola okubeera mu nsi eyeyagaza musobola okubeera mu nsi nga amalwaliro gakola nga galimu amalagala musobola okubeera mu nsi nga buli kkubo lya koolaasi buli woolaga musobola okubeera mu nsi ng'amateeka gakola nga bw'ofuna obuzibu ogenda ku poliisi ne uyambibwa musobola okubeera mu nsi nga bw'obeera n'akako kabeera akako musobola okubeera mu nsi nga temunyigirizibwa naye ensi temugenda gifunira ku silver platter mulina ogyenyigiramu bwe mutakikola kino mujja kuba abaana bammwe bemusindisa okubeera mu mbeera eno singa bazadde baffe bakola bino byetukola ne balemerako singa tutuli mu mbeera eno singa bompitano ku tv tuli mu kudisikasinga kakati daamu eno gye bakola wegirowoozaako kinze ngamba edaamu bandikikoze ng'etunudde eno kakati ebyobulambuzi oyagala bikole bitya nga ngamba basooke kukola bino naye kakati tuli mu kulwana kubeera bantu tetulwana kukulaakulanya nsi yaffe tulwana kubeera abantu nakubeera ddembe ly'abantu so mmwe abavubuka eyo yonna gye muli eno si nsonga ya Kyagulanyi eno si nsonga ya Ssenyonyi eno si nsonga ya Nyanzi oba Lubongoyo oba Wayiso oba Nubyandi no eno nsonga yammwe mwenna you are equally responsible bino byenjogera osobola bigamba banno ng'okuta essimu yo mukozese essimu zammwe ezo essimu ezo ziri very important ate buli bwe mulabanga babalwanyisa nga bagamba kati mujjeko TikTok mumanya mukutte awabaluma awo wennyini we muba mulemerako pressure ekola bano abantu musobola okubateeka ku pressure yeboogeza bwemu temulekeraawo musobola okukyusa ensi yammwe Nelson Mandela yatugamba sometimes it falls upon a generation to be great you can be a great generation ensi yammwe mugitaking over temulinda permission teweetaga permission ya muntu yenna okubeera free mubeere radical mubeere free temukkiriza kufugibwa nga basireevu eno Uganda yammwe mugiinako omugabo gwe gumu nga Museveni omugabo gwe gumu nga mutabani we temutiisibwatiisibwa